I wanna be remembered. Oh, Senga baba tungatise supakuru akakutuke bere sali peta. Mama yampatono nga wizoma nizona yarikaya nira. Ani yari amanyito naku. Money, thank you for the money. I love money for the king for the money. Money. Punya bari baru miura muwake. Bagenya mutima kwake asirina kwenye bitali tibuya. Bueno wagena no dibali kama pesa kake. Dera bide bisibuya kena bona bari baru mutima kwake. Baba de tira bukandese. Upagara no way unyuma. Na wale tina kuleta. Suna beli takulava. Na wale wino rangi takulava. Suna beli kuruno kulava. Mugambe rangi takalina. Suna beli rangi takulava. Mary! Sabana na mugongo na gogonda wikia. Banane tete musani. I love you too, Mama. Imparato. Salut. Oh, maybe forever. Years of Palazzo. And we still have about 20 to go. They are not ready. This is a big song. You better make it your ringtone. Can you hear me now? Makusambo, City Mako. Oni komutwenga chitambo. Muliro kwa chisikio lirubako. Oni mwensa, baby mi amo. Lwachi tontas. Omoyo pulira hafuma. Para musomero, konskolo chamenda komao. Lambati, lero musula mungato. Ebyencha byancha tunabiraba. Konyo myasitole mundongo. Lomboa, kasanyo sokote bamu. Lambati kasanyo sokote bamunda. Gimbira muda. Baby mama, yo bigula binuma. Hey. Ese tugenda kwebaka. Yo tamusa binuma. Hola. Eva baby. Hola. Tell the way your body's soft like a tomato. Take a mukatimba like a Ronaldo. But a mukane kuiwa kama zi. But baby lero butangu wangu tema. Take a mubano tono me andagala. Bola bakuru mango kumbe dagala. Ketori kumbana kumba gandala. Mateka tori ba. Baby mama. Sonyi warandi rodi. Oh, asikaze kuwa wachiro salavo. Yagaranyo sula mungato. Nekechi kubyandongo. Emere yo merio. Baby ma, yejezamu baby. Wanyumye mukabulaka. Emeri nangwa baby ma tokuya. Baby ma. Baby mo yagala kumziza baby mama. Oh.
tate mwogera bukedde tate mwogera wesekuya tokola lugambo suna beni zetandala nani ekyana kyekinyiga nani nekyana kyebikola mama bambite mubimulaga suna beni suna nagwayo nze mulina suna beni suna berira banza mulina bukedde bambite kikola sekuya tokola lugambo sekuya waliyo mukazi gotunulira nolabanga mwana tumazima ddala sana mukusente waliwo mukazi gotunulira mutuukako nebwekibera mirimu gireka kubali kebe embuzi yange gireka kutale kaba kiba kidongo ndigida mubali nga ndigida mubali ite wange ndabeko mumba mukwano si musango mpane kusente ndyeko ulira gwe kwedali kasito ulira boyagala nsyo osanyukemu esimu kweri okubirako katanda kange katono nayo dyako sunapole kitanda kya munaku okutte ku musuwa gw'obulamu buli kimu masabu ku masabu yemanyi kyago golina agatano omulalu buli kulaba manya kisoboka netweyagala dinawe mu buli kyolota I wanna be the one to fantasize setanga evidence olaba kirabe babiri kakagala sekane kuwa bukate the rest of my life with you ekubye netatu yomanye tikutate mu mutima even on my profile picture what do you want sitting on your mulala digida munange ngabulaba songa mutoyagala wabula mwana gwe erize wagala mu mwana gwe oyensula bukabenze mwana gwe galagala ti mwana gwe wabula mwana gwe onjoda kabina muyero mwana gwe ononde televizibu mwana gwe olabika bulungi leka kwekwepa baba na barungi epafeka ningi wiyare pafeka banane ukamyoranga Shakira ulira muri mu muziki webakukwate kuri kumbaya mwana ngwe naye tojota wabo wamukamo bona mure gamusale weyake kujja muketata na musambali tuli banene toje tuba kubisambali londa boyagale wakinyato bamugabe babatebo otaze bamanyiri wabulabe bakutenda yine ngule jamoji none endo siya buli mutwe endo yabanene temu yangamba jango mpase kwamanye mukwano jango ndage katale kali webe pichonda se acha wewe sobe funa linga palaso mamaze olinde wateke bitimba sanga mpese bino byabachi banjulira pretty witi ngati munene uno mwana muto ngati nanaye munene talata yenene bamuyitale pretty witi lady pretty iti biti abawemu ka freestyle nabakuba makuba bwetugambayo wano teri agambayo ate bwetukyala newose mbukayo ninakwenda kyalina nasanga yaddukayo bino byabaki yabanene wano tobimbanga toli munene bajakoma nabakolera kisonde bagamba bwetukwagala omukwano mukadde momwabitandika wano nali mu mirembe
amuli n'abanafu temulya miyembe abagala ekisodde w'amazuno kambawe whisky ne warajimigati kenkuwe senina antidote fukamira obone kale oba wakirijjamu obugatto babulye bino byabaki ebyabachenero oba mutojjayo omutwe mutalo z'abanene kyuma kikaya mayinja ate n'oleta ebigere okyamanya bongere ulira guno mulimu gwange gona gwekute gwe justifuna katebe kotule genda kuba kasikalinda basosa mitwe anti tv eyagala gulire tunde pita mbusale pita ne mu masasi tula mu boda nentula ne mu performance lero ngebadde yanjawulo performance anti kati tuli tukoledde omuliro gwankutte kati tugenda mu concert 3 weeks tugenda mu sanyu so tugiyaring era olaba bandi eyo tubadde tuliyasinga nayo nga tujja tugolola ennyimba kyovola bebadde extreme kubanga ebadde on point kikulaga ntuli ready kuba neyo performance yennyini nga tweterezza obulungi lugoga abawedde naye ate tukyayongeramu kati kino nakiri ya abayimbi abasinga nga bagenda mu concert zaabwe tebatera kuyimba around Kampala naye gwe okikola otya? nze bawagizi gye bampita gye ndaga n'ennyimba ate ekirala eno system bagiyita activation tutambula ne tujja ne tuyita abeerweza ne tuyita abawa ne bagula ne balabye baguza amameeza baguze tickets wati bazze bakola bakikoze ebulenga ku Van Louis bakikoze wano bakikoze awalala like tugenda tutambula ne activations zino nga abantu bagula amameeza kyovola VIP tables ziri almost sold out era tubebaza mwenna abatulaze omukwana batuwagidde the tables zigenda kuguzibwawo zinatera okuggwawo eza VIP eze $1,15,000 wasigaddewo bbiri zokka eze $3,300 I don't know how many is left naye nga baziguze nnyingi naddala mu activations muno $15,000 yes $15,000 eyo gye bayite ey'ababede gwe muyimbi asoose okuyimbira $15,000 the golden anti tulabaga tulina okumenyawo ebitaakolebwa kubanga tulabanga Uganda nsi nnungi abantu bonna omunayigeria bwajja neyeyagala omunakenya bwajja neyeyagala kati ate olwaffe bannayuganda naffe tulina okunyumira eggwanga lyaffe tulina okwagalangana okwewagira so abampagidde mwenna mwebale wafulumiza ekibaluwa kibakuntumya intention to sue Uganda nsi nnungi ekola bulungi so bw'obanga byeyogero birinako omutwe n'amagulu tujja bira abaloya bange bali concerned so simanyi lwaki yanfiirako naye nze kyenjagala rectifying statements they are issuing eri family yange eri nze nyini ng'omuntu n'ekirala asasule wizo namugamba byonna tujja biwuliriza byagamba naye asooka akole ki asooka asasule wizo akyabanja ebyo byonna tebijjaawo nsonga tatandise ogumaza embiro like asooka asasule wizo naye n'ebintu byayogera byegendereze kuba bijja muteeka mu buzibu ebimu bisasuza ku ssente naye nga kafune ategeka asasule ne wizo kati ate bijja gattamu abalala osekera asooka amala on'omu abe kutabula misango buli musango bagukwate time yago asasule muganda wange tumale tugende mu maaso. Mwali bamukwano ne Nobert kigambibwa promoter eyasooka okuwa ssente ziri ez'amaanyi ekyo kigambibwa naye asasule wizo byonna tugenda bituukako naye asooka akole ki asasule wizo abayimbi babatadde mu budget y'eggwanga kirungi kubanga abayimbi bulijjo tugibwako emisolo mingi gidda mu ggwanga naye tetulaba ngeri gye gikomawo mu bayimbi ekitongole bwe kiba nga kisasuzibwa emisolo mingi nga gye tusasula baba alina okubanga ne arts government erina engeri gyemu boostingamu erabe ng'akola ki ng'agenda mu maaso ate mu nsi ey'ebbula ly'emirimu nga Uganda omulimu gw'okuyimba gwe mulimu oguwa buli omulimu oba tusoosodde myaka ddiini kala wajja ovudde nti n'Omumerika ajja wano n'atandika n'ayimba so gusobola okuyamba okumala ku bbula ly'emirimu so government bwetandika okuguzzaamu for example nze Palaso ku bivulu byange URA esookako misolo gyensasula omwaka sigimanyi nabagamba wano Kola Back Tunes nfunako 1.8% ab'emisolo batwalako ebameka batwala 30 batwalako 18% VAT ne batwalako 20%
excise tax. That is 38. 38? No. Is 18 plus 20, 38. Yes. Kati weba 38, kitegeeza nsasula omusolo 38%, ze nenfuna 1.8 kweyo check. Nsasula omusolo mungi okusinga sente zenkola for callback tunes. So government singa esobola n'otuyamba netulanamu ebyo ebitongole ebibadde binyigiriza omuyimbi nga sente tezimutuukako nga bizikola ekigenderere nebadizaayo kaaba mu kibayita wealth creation nebayamba okuva mu bwavu kubanga bakola music waliwo abaafuna ssente ate ebitongole ebyo ebimu bimanyiddwa ebiri ku list kyo nekigonjola. So nayo nyini nezza mu arts yeetaaga okuddizibwamu olw'ensonga arts luli ebyedda abaana babagobereranga kuva mu masomero arts n'ensi endala bwe zikola abaana talent bagira bakyalina muto ba Justin Bieber bani babalengera because waliwo artist nurturing waliwo programs ngezo zinateekebwawo era gavumenti. Ekirala copyright inokyusibwa segera copyright wekyusibwa weetaagawo structures okwamendinga copyright okugijja kweri eya radio emu ne TV emu eya 1956 ogizza kwene erimu flash drives ne memory card ne computers ne mobile devices beetaagawo structures ezo zeetaaga ssente nga bw'olaba okuzimba UPRS collective society. UPRS emaze emyaka kati ndowooza gisukka ne mu 5 ng'esonda ssente z'abayimbi bonna abo be muwulira naye nga tebazifuna obanga okitegera nga zigenda mu mikono mikyamu. Kati gavumenti okutereza system eyo ekole bulungi nga bw'erina okukola naye efuna omusolo gwayo omutuufu erina otereza structure erina oteekamu ssente. So tubeebaza system nyingi ezeetaaga okukwatwako naye bwe banga eya music bagikutteko it's beautiful kuba tugenda biterereza abaliddawo bonna. Osobola otangazaako ku bintu ebitambuzibwa wakati wo ne kampuni ya MTN? Yeah. Embeera eriwo nti callback tunes zaffe MTN nga company ne government ya Uganda batwalako Lions share batwala sente nyingi. Callback tune etundibwa nusu 7 omuyimbi afunako nusu 5. Abamu ku ffe tuwangudde ebirabo n'emidaali egy'okutunda ennyo callback tunes naye nga mu nsawo ne mu banka tetulabamu birabo na midaali tulabamu katono nnyo kugamba balina simanyi oba kibanyumira oba bafunamu nga bakoze unfair compensation n'abayimbi nga for example nze na net worth nga koko million 8 mu callback tunes nesinza kubanga nawezaako million 10 ze na receive nga kolo ontegera kyegamba obanga tezaasukawo so kiba unfair eri omuyimbi naye abayimbi abamu ebyo tebabimanyi. Kati companies ezo tuziyita nga MTN ziveeyo kiri unfair kuba olaba ezo company nga abayimbi tuli mu profitable business fenna naye company ezo ziteeka abayimbi bangi nno kuninga embu bo balina okubeera perfect. Nejja neeronda omuyimbi negamba ono tetujja mu sponsoring ne beeronda naye nga bamukolako ssente nyingi nga basharinga a profitable business bombi ate nga mu profitable business be basinga ofunako ssente enyingi nekitegeeza nti ye kampani emu etalina nakwerondalonda kubanga efuna ssente nyingi nnyo okusinga nezezza mu bayimbi ne mu bantu ontegera. So sente ezo ze zitwala unfairly omuyimbi ku nusu 7 afunako nusu 5 bya kampani ya MTN bino bya ddala si byakuwaayiriza. So batereeze ne sente zebatutte ezimu ezitabadde mu bwenkanya basobola oziddizaako ku bayimbi abamu bamanyi Wizo Manizo ne radio bakubano hits nyingi namulaba olinga nona callback tune check nga ya million 2 ontegeera tukatubize muki mu nsi bikyuke government ebimanyi na baba MTN beekube ku mutima bamanye nti ensi ebalaba ffe tuli baana banna Uganda percentage gye batwala ku callback tunes mainly nene nnyo. Bakomye sponsorship oba before ekyo si ensonga enkulu kubanga si kyenjagala ennyo okutangaaza kubanga ddembe lyabwe okumpa n'obutampa ate telecoms endala nyingi era nakolaganye n'endala nze ndi mukolagana na Airtel gyenkolagana nayo right now. Yes, Airtel yansponsoring nze so eyemmala kuba sisobola zigatta 2 naye ekituufu kiri nti bwe babanga olulala beerondalonda ku bayimbi basooke batukebere mu kampani yaabwe balabe ensobi ng'ensobi eyo nnene
okutegeera musoke mwetereze mbere perfect omuyimbi abawaniride kyenkana wa abayi nti obawaniridde kyenkana balyoke bakweronda we yes tubawanirira kyenkana kisente ze mutwala bogatta cheki yange mu yakola back tunes singa babaga government ne MTN tebiyitute unfairly kubyamu sente za MTN zonna ze yakampa sponsorship career yange yonna kati sinze muntu alina okubeera kuninga kuba ndi boss waabwe kubanga ku profits ze bafuna ku music wange profits ze bakola ku music wange no abayimbi abalala nze nga abayimbi fe tufunako ekitono tufuna 1.8 bafuna lion's share they get more than mbinano ku simu nsobola bisoma mbogo oyagala but they get a lion's share government yefuna 20% excise